Osibyeta munaffe nkwebaza okulaba Akadde TV tukyali mu Gandaalo lya Sekukulu leero Boxing Day 26 December wa 2022 kyovola obwedda tukuwaako kasavu kanyama ku ngeri abantu gye bali mu kudigidamu mu bivulu ebyenjawulo kati no tuze n'agataliiko nfuufu nze kuteesa Jujulia Musnembe mu mulungi okugakutuusaako katandike na bikulu ebigalimu ebikulu ngataliiko nfuufu nga biwagiddwa Obvious distillers basangibwa enajja nkumbi opposite Shello Cars. Taste the greatness. Oyagala kwebuuza ku badokita bakugu kukeberebwa musaayi kukutuusaako ddagala wennyini wooli kujjanjabira waka na byonna ebikwata ku by'obulamu bye wandyetaaze gwenyigabunyizi star 280# Rocket Health awo kunia. So our spready, taste it and love it. Prestige margarine. Prestige margarine. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Abantu abasoba bataano bafiiridde mu kabenje ku lw'e Masaka, Benz ne drone zitomereganye. Omukudde abantu 11. Abantu awasangiddwa enkambi ya ADF beeraliikirivu bandikomawo nebabatuusaako obulabe. Waliwo okudda ne bavanju ku nju. Abakrisitaayo mwagala ki? Omukubiriza ayambalidde abakrisitaayo mu kusiibula omubuulizi n'ababuuza lwaki mumuyita muganzi wange. Akwera birthday ne kikunjakazi. Boxing Day sinalwana. Ebbinu lya Boxing Day abatamiivu gwe basibye enkalo ne bazinnya mu luguudo. Bamanyi. Gataliiko nfuufu byolabyeko bitono tukulozezzaako kati tugatandise mbujjivu n'agennaku abantu bataano bwe bafiiridde ombulaga mu kabenje akagudde ku kyalo Kibukuta ku lw'e Masaka mmotoka ekika kya Benz bwetomedde ya taxi egibadde mu maaso zonna ne zifunyala abapoliisi ebidduka obuzibu butadde ku kuvuga ndiima. Akabenje katuza abantu bataano ku luguudo lw'e Masaka ku kyalo Kibukuta mu tawuni kansule Kayabwe mu disitulikiti y'Empigi nga n'abalala bavuddewo n'ebisago eby'amaanyi. Kati era ono wagezezzaako okunyiga Benz oli naye n'amukuba ki n'emuyita waggulu eri n'ebuuka temuli afudde n'omu naye muno mufudde abantu 11 omu abulidde mu mazzi. Kaguddewo nkyeyaleero ku ssaawa 2 nga kabadde mu mmotoka 2 ekuli ekika kya drone eri ku nnamba y'BM 489 binge netomereganye n'emmotoka ekika kya Benz eri ku nnamba y'EM 485 binga zonna zibadde ziwenyuka buweewo era nga zibadde ziva ku ludda lumu olw'e Kampala nga zoolekera e Masaka. Kitegerekese nga bonna bafudde babadde mu mmotoka eno ey'ekika kya drone kyokka era nga kitegerekese nti abalala 2 bafiiridde mu ddwaliro ery'enkozi gye badde batwaliddwe okufuna obujjanjabi. Drone mwenyemu abantu babiri badde nga 10 abafudde. Bote bawunya bazuka basatu batuteko mu ddwaliro naye era bisuubira kuwona. Abafudde kutegerekeseeko Moses Talemwango no kigambibwa nti abadde n'ekisawe kya ssente ezimanyiddwa muwendo nga munne gw'abadde naye abadde emmotoka ey'enjawulo yaabwe tutegeezezza. Naye nga mbadde ntambula naye azibadde tambula mu different vehicles. So yasoose nemudde kwemaga nafuna accident. N'obadde mu taxi? Ye abadde mu taxi. Sente zibaddemu? Zibadde milioni 10. Zibadde mu baaga I don't see anything apart from his phone. Abeerabiddeko nga akabenje kano kagwawo bagamba nti obuzibu buvudde ku ndiima ow'amasanyalaze Benz abadde ayisa owa drone nga n'owa drone ayagadde okumuyisa neyeekanga emmotoka ebadde eva e Masaka ng'agenza okusiba asibidde ku Benz era bwe zino zitikkuka mu bbanga. Drone ebadde eyisa bonna abadde bayisa ne balimagana owa drone n'akuba Benz mu bbanga. Benz n'eyita mu bbanga okukisazi balaba bayiseemu neegwa naye abadde mu eno bo bawona ne mu drone mulimu dereva n'omukazi. Emmotoka ya drone tusanze ggiddwawo ng'etwaliddwa ku kiddo kya poliisi e Katonga era nga muno mubaddemu emirambo 2 nga giwagamidde nga poliisi ekozesa byuma okugisalamu. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampiima ku lukumu lwa simu
akasiza akabenje kano ng'asabye baddereeva okubeera beegendereza mu nnaku zino enkulu. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino. Kitalo nnyo ffenna tube basaale mu kuziyiza obubenje nga tukendeeza ku ndiima ze tuddukira ku nguudo n'okuwa bannaffe ekitiibwa. Bo abatuuze ku kyalo kya Lugo mu Nnyendo Mukungwe ewaasangiddwa enkambi y'aba ADF omwabadde ebyokulwanyisa ne gye buli n'emitima gye beewanise nga batya nti abatujju bano ababadde babasengamu bandikomawo ne babakolako obulumbaganyi. Bano balombozza engeri gye babadde beeyisaamu nga kibadde kizibu okubateebereza obutujju. Ab'ebyokwerinda olunaku olw'eggulo basazeeko ekitundu ky'Ennyendo Mukungwe ne bagwa ku nfuufu y'aba ADF omwabadde obuuma obukola bbomu emmundu 9 amasasi n'ebintu ebirala okwosaako omusajja Ali Katende abadde amanyiddwa ennyo nga Mao n'agombebwamu obwala. Twasobodde okufuna emmundu ekika kya pikke oba emmundu ey'akakebe erina magazini eya lukebe eyali yakozebwa ku bulumbaganyi obwakolebwa mu kitundu ekyekyabadaaza. Omusasi waffe azzeeyo enkya ya leero okulondoola embeera nga bweri nga abatuuze naddala ab'okumulirwano bagamba nti Katende abadde nga tajjako nkofiira emirundi egisinga era nti wabaddewo boodabooda ezimutambuza nga siza mu kitundu. Abadde kale agwawo nga bugwi bw'ati lunaku lumu ogenda okulaba nga epikipiki ate nga sizaamu nezimuvuga. Bano kati bagamba emitima gibeewanise olw'okutya nti abantu bano balikomawo ne babakolako obulumbaganyi. Bagenze nga bw'omanyi ennaku enkulu abaana ne bandeka mu lusozi muno ne nasigadde nga akayumba kano oba abasigalidde be bagambye be badduse waliwo okudda ne bavanju ku nju kuba n'enkumbi baginsabye yatakudde ne mbagamba nyinza ogirootererako enkumbi yange oweebeereyo ne baŋŋamba teyina mutawaana. Defense w'ekyalo Daniel Kiweewa agamba nti amaze ennaku eziwera ng'alimisa abantu bano okutuuka lwe yalabyeko omwo n'atemya ku b'ebyokwerinda era ng'asabye gavumenti ajjukirwe olw'omulimu gwe yakoze. Nyambiddwa nti kubanga abasajja baali bonna abakuumi b'eddembe ab'ebiti ebyawaggulu DPC OC n'abandi bakama bafa bomubalakisi baŋŋambye oli muzira okusinziira ku kino ekintu owonyezza abantu ne gavumenti kyekimu. Ssentebe w'ekyalo kino Jane Nalubega n'abatuuze bawanjagidde gavumenti abantu baabwe abagombeddwamu obwala bayimbulwe kubanga bo mpaawo kye bamanyi kubakolagana n'abatujo. Nze omwana wange bamutwalidde Kawaso tulabira muntu nnyumba tamanyi mutujo omuliraano bamututte eyamuleeta ewange bamututte nannyini nnyumba bamututte be bantu bana ne tusaba muzeeyi babatuttere tebalina musango. Tubadde tusaba obuyambi gavumenti ebaddiremu kuba kati oli omwana gwe baatuukirako yali ali ku mirimu gye ng'asika capati. Mu buufu obwo omubaka wa pulezidenti Masaka Ronald Katende agumizza abatuuze ng'abantu baabwe bwe bajja okuyimbulwa singa kinaazuulibwa nti tebalina musango. Amateeka gaffe gakola bajja kufuluma banaasangibwa nti tebalina kakwate. Akukulumidde bannabyabufuzi abawuddisa abantu nti ebya ADF bya kiwaanyi n'asaba n'abagenda okucakala okubeera obulindaala. Kubanga tulina bannabyabufuzi abategeeza ensi ti gavumenti yaffe eteekawo buteesi ekigambo kya ADF. Tukubiriza abantu abagenda mu bifo ebikujjukirwamu tekisooka bo bennyini bamanye nti sekiyita etandika nabo. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino. Hai nebukedde olwokubiri yatuusedde akatale ku nnusu 10 nga bulijjo aleesa amawulire mangi ayongedde okulambulira kabenje drone ebadde bisanya ne Benz essa abantu ku lw'e Masaka ssentebe lw'oseesooka mmotoka emwaludde kilomita nnamba n'emutta. Bannaddiini bavumiridde ab'ebyokwerinda ku nkwata y'abantu ate omulangira Ssemakookiro yeetabye ne Maama Nnaabagereka mu kusaba kwa Ssekukkulu kwabaddewa wekwate bukedde. Ukraine olutalo lunyize Putin n'aleeta akakodyo k'okuteesa so nga yo paalamenti esazeewo ku ddiiru y'obuwumbi n'amala mangi. Katummulemu tudde n'agataliiko nfuufu amala. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you.
abantu abatannamanyika bookezza ofiisi ya RCC Mbale oba kiki? Ebyasaba bya Ssekukkulu tubitadde mu Miss ne Mr. Bukedde sizoni eno ey'okubiri. Tusubwa abaana abalaaja n'okuyitawo. Nsaba munzikirize neetabe mu mpaka zino. Okola butawera kimanyi buli kyawande. Ebinnonogo bijjudde mu kusala empaka zino okuli ne guest judge Father Anthony Musaala lye tukusoosootoledde okuva essaawa 2 okutuuka 3 ez'ekiro ku Bukedde TV1. Mwebale kulaba kyanca omwaka mulamba naddala mu kitundu ekyagafeeyo omwaka ogujja mpozi musubire ekisinga ate mu lugambo besigeyeza temweyibala omwaka ogujja batibengeyeza mu nsonyi Mukama yamanyi nange Dora namala nkujukiza nti teweerabira funa kadde akako n'akaabo abakubeerawo oba bowangaala nabo amazaalibwa amalungi agajjudde essanyu n'omwaka omupya ogw'emirembe ate era musigale nga mukyalaba ekyenkya twesunze okuwa ekisinga mu 2023. Merry Christmas and a Happy New Year. Bukedde basewo Bukedde inji navuye mpita bisa. Buli lwa Sunday essaawa 2 ez'ekiro tukutuusaako okusala empaka za Miss ne Mr. Bukedde. You take my breath away. Mapenzi amaya kuweza kuona mama. Kale munyumisa mwebale naye sibyetaaga. Abawe kutulesa wabazadde. Era nga pulogulaamu ekulagiddwa ku Sunday eddamu okulagibwa ku Lw'omukaaga wiiki eddako okuva essaawa 11 okutuuka 12 ez'olweggulo. Eno ya Miss Mr. Bukedde Season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo. Amanya gange Father Anthony Alidde Musaala ni musaasiridde otyo mu Katuliki nkolera Lubaga nga omuyambi wa Cathedral Administrator. Abooluganda muyogeyoge okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristu. A very very Merry Christmas. Tulina essanyu lingi okuba nti tulidde Ssekukkulu endala. Kakati abooluganda omwana wazaalibwa mukimanyimu abazadde nti omwana wazaalibwa wabeerawo essanyu lingi. Newandibadde omwana oyo temumanyi kiki. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Gano ge mannya agatumibwa abawala mu kika ky'empeewo. Nampiima, Nakibirango, Nakkungu, Nakizire, Nababiro. Olunaku olw'enkya lindirira amannya amalala agatumibwa abawala mu kika kino. Ulika y'omu ku mulamwa ogw'omugataliiko nfuufu amala omukubiriza obusumba bw'ekkungu Matugga ayambalidde abakrisitaayo abakimusaako nti yaganza omubuulizi. Abyogeredde mu kusiibula omubuulizi David Sonko bona abaweereza emyaka 5. Abakrisitaayo b'ekkanisa St. Peter's Kungu esangibwa mu ggombolola eggombe wayise basiibudde omubuulizi w'ekkanisa eno. David Sonko yakyusiddwa ng'abaweereza emyaka 5. Ku mukolo gw'okumusiibula abateerezaako abaana 24 nga kukulemeddwa mu ddiini wa Lutikko Namirembe Yawumula Reverend Katonda Benon Kityo. Kityo mu kuyigiriza si abazadde okuvaayo okutwala abaana baabwe bye baatiza mu Sunday School bakule nga batya Katonda. Yagamba nti aleesitaza omwana omuto
wakiri asibibwa olubengo mu bulago asibwe mu nnyanja kitegeeza nti abantu abakulu okukola ebintu ebisikaza abaana batunebanyiiza mu maaso wa Katonda kibi nnyo era kimunyiiza. Omukubiriza w'obusumba buno David Mpiira yasinziddewo n'ayambaliramu ku bakrisitaayo naddala abatuula akakiiko akafuzi abo mulimu empindi ku mabega ne batuuka n'okumagazisa omubuulizi. Mukyala wa tuyita abenzi ng'ayagala mubuulizi kitegeere kuba kwagadde nange gwe naye ddala abakrisitaayo mwagala ki? Mpiira ategeezza nti baagala kumunira maka nga yakajaguzibya ku 19 mufumbo obutukuvu naye n'akabatema nti bajja kumusubira kuba ye lwaze. Nze nkugamba ekikwata ku maka gange tosobola, ndi lwazi saafumbako kawundo kakubye eddirisa nayanjulwa lwa kutaano nengattibwa olw'omukaaga era mbaddewo. Agamba nti abakrisitaayo bamulinako ensala kuba yakolera omubuulizi akabaga akamazaalibwa. Naye ebizibu bino byonna mbifunye mmaze kuyingira muki mu buweereza simply nakwera birthday nekikunjagaza. Agasseeko nti tasobola kwagala muntu gwasinga emyaka ng'agenda kweza emyaka 5. Katonda ne bw'aliba anzisizza nnyo ekisusse siyinza kwagala muntu gwensinga myaka sikisobola. Abategeezeza nti bajja kumwerijjako ng'ajja kulwanirira obukristaayo kutuusa essaawa esembayo. Nja kukolera ekkanisa eno okutuusa emyaka 4 nteekwa obulago omukululo. Ye mubuulizi Songa nnyindi ku bimu ku byakoledde ekkanisa eno muli okukizimba n'okukisereka. Nebaza Katonda olw'emyaka 5 gy'amaze wano. Katonda akozesezza era enjiri tugibuulidde abantu balokose ekkanisa ezimbiddwa ne abantu bennyini Katonda bakyusizza mu mbeera zaabwe. Kusoomoozebwa mu buweereza tekubulamu ekyamazimako kubaddewo kubanga tetuyinza kubeera na ndowooza zimu mu bakrisitaayo. Tulina enyiike mu mitima gyaffe kubanga tubadde tukyakola ekiberereye abadde musajja mukozi nnyo ffe tumufunye mu buzibu ebbanga litukolaganye naye yonna. Olwo abakrisitaayo batunudde omubuulizi Songa emmotoka ekika kya kolona namba yoeke 206 ng'agituddemu ne mukyala we wakati mu kaloolo. Bano basibudde okugendera malere gye basindikiddwa. Robert Musanje yakusakidde Gulin ku Akadde TV. Ate amyuka bwana mukulu wa Lutikko Lubaga Father Stephen Mayanja atabukidde abantu abasusse okutulugunya bannaabwe abavaayo okwogera amazima ne ku nsobi zaabwe. Abyogedde akulembedde mu misa ey'abatiisimu ku Lutikko Lubaga mwe bakuliza n'olunaku lw'omutuukirivu Stefano. Emisa y'okubatiza ku Lutikko Lubaga ekulembeddwa mu Reverend Father Stephen Mayanja amyuka bwana mukulu wa Lutikko ng'ayambibwako Reverend Father Alex Ambagira n'abaweereza abalala. Yetabyeko abazadde n'abaana era nga Lutikko ekubyeko bugule nga kwe bakuliza olunaku lw'omutukuvu Stefano. Reverend Father Mayanja nga yeesigama ku mutuukirivu Stefano ayogedde ku lunaku luno lwagambye nti lwakwefumiitiriza ku mazima n'okwewaayo eri Omukama. Twongere okusabira abo abayigganya abo abeesoboddeyo okwogera ekituufu. Tulina ba Stefano bangi abavuddeyo okwogera amazima mu nsi yaffe, mu ggwanga lyaffe, mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe. Kyokka wadde guli gutyo Father Mayanja asabye abantu obutaterebuka wabula banywerere ku mazima ng'omutuukirivu bwe yali. Ate tusabire n'abo abayigganyizibwa baleme kukyusibwakyusibwa, baleme kuwabizibwa, baleme kuva ku ekyo Omukama kye yabayitira. Mu ngeri y'emu Reverend Father awabudde abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe naddala mu ddiini. Oluvannyuma akulidde enteekateeka y'okutukuza abaana 47 mu batisimu wakati mu kubya abazadde ebirayiro ng'akabonero ak'obweyamu. Tuli basanyufu nnyo kubanga omwana waffe abatiziddwa. B'abaana abasobye mu 25 babatiziddwa ku kigo kya Kyengera mu misa ekulembeddwa mu Reverend Father Simon Peter Buyondo. Mu kuyigiriza asabye abazadde okukomya okubatiza abaana abakulu ku lunaku luno kubanga lwabawere. Kubanga emyaka giba gituuse
nga balina okuyigirizibwa obulungi eddiini kwegamba babateekateeka ne babatizibwa ku kiro kya Pasika, ku kiro kya Easter. Ono era asabye abazadde okufuba ennyo batuma abaana baabwe amannya ag'abatuukirivu. Lwaki bwe muba mulonda ag'eddiini temufaayo okulaba nga muleeta amannya ag'abatuukirivu nga n'ennaku zaabwe zimanyiddwa ng'era kweziri ku kalenda yaffe. Yesu abakristu w'ekigo kino Paul Katose Timba asimye abazadde abafubye okutwala abaana ababatizibwe era n'abakuutira okubatwala basome eddiini. Mubayambe bakule mu ddiini, mubayigirize essaala, okusomanga essaala ez'obuli lunaku. Abamu ku bazadde ababatizza mubaddemu ne munnamawulire Shamimu Nabunya basiimye Katonda asobozesezza abaana baabwe okubatizibwa. Abantu bonna abali eyo ng'abaana tebannababatiza muleke kubatiza abaana nga bakulu, wabula mujje mubawandiise babatize abaana, omwana omukulize mu Katonda ave mu kibi. Ne Reverend Father Joseph okuva ku kigo ky'e Natyole abatiza abaana bataano n'abayingiza mu kisibo kya Kristo. Abadde ku kyalo Ndeeba mu busiika mu maka g'omulangira Kalema Zaake nga bamwebalizaako Mukama olw'obuwanguzi bwamutuusizzaako n'ab'enjuye. Naffe tubeerera okukkiriza okufaanana bwe kutyo. Bino byonna Omukama byatuwa tabituwa lyoke tweyagale, lyoke twepaakire ku bannaffe, naye abituwa lyoke tumuweesa ekitiibwa. Kuno kubaddeko n'omukadde w'ekkanisa ya SDA e Busiika Ogola Pasikaali agambye nti okusiima kyabwa Katonda era n'abaako ebyawandiikibwa byanokoddeyo. Nti Dawudi kyeva yeebaliza Mukama mu maaso g'ekibiina kyonna. Dawudi n'ayogera nti yeebazibwe ayi Mukama Katonda wa Isirayiri emirembe n'emirembe. Omulangira Kalema n'omuzaana we batubuulidde ensonga lwaki badde balina okwebaza. Mwebaliza okumpa obulamu, nampangaaza, nampa n'ekiseera ne mmala maka gange obulungi bwentyo. Nakuuma abaana bange nga balamu ne mwami wange, era musaba Mukama atuyambe obuwangaazi maka gaffe. Mwebale nnyo mu ngeri y'emu abazadde era balabuddwa ku mannya ge batuuma abaana kubanga agamu gabalondoola. Bino byogeddwa Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo mu kukuza olunaku lwa Stefano mu lutikko ya Paul Omutukuvu e Namirembe. Boolero oluvannyuma lwa kusaba kwa Ssekukulu mu lutikko ya Paul Omutukuvu e Namirembe bakuza olunaku lwa Stefano nga 26 kwe babatiriza abaana era ku mulundi guno abasobye mu 10 babatiziddwa. Omukolo gukoleddwa ddiini wa lutikko Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo ng'ayambibwako akulira ekitongole ekibulizi ky'enjiri Reverend Samuel Muwonge n'abaweereza abalala. Canon Kisawuzi mu kubuulira asabye abazadde bulijjo okwegendereza amannya ge batuuma abaana kubanga agamu gabalondoola. Amanda abamanyumira kugambisangwa kati omusangwa kuba kuyita ekuwulira ng'erinnya lyako banyite emmanga wali nekumanya nti awo waliwo muganda wo. Okusinziira ku Kisawuzi abazadde abamu balonda abayima abatasaanidde ku mikolo egy'okubatiza abaana okukakkana nga balemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Bodegaadi atekubeera equipped and alert. Ekireetera ddala omutawaana omunene mu kkanisa beera okwaba abamala okubatizibwa ne basigala nga tebakuziddwa nga tebalereddwa. N'olwekyo mutwale obuvunaanyizibwa ng'abazadde, mutwale obuvunaanyizibwa ng'abayima. Oluvannyuma lw'okubatiza twogeddeko n'abamu ku bazadde wakati mu ssanyu ne balambika ensonga lwaki basazeewo okuteeka abaana baabwe mu kisibo kya Kristo. Omwana bw'omujja obuto ng'omulaze kikyalina okubeera mu ddiini kiba kirungi nnyo n'omusala ntamukweka eyo. Wa myezi 3 ninjaga tutandikirawo kubanga mubuulira buli kumakya kene mubuulira nti Katonda wo
olina okukkiriza Katonda wo, olina okubeera ne Katonda, olina okubeera omugonjo mu Katonda wo, olina okwagala Katonda wo. Reverend Samuel Mwonge asinzidde wano okulambika amakulu g'olunaku luno mu kanisa n'akubiriza abantu okujjumbira okusaba okw'okuyita mu kiro ekimalako omwaka okuteekeddwa muli bya Lutikko Namirembe. Mujje tubeere mu kubirawo kwa Mukama. Nakugamba nti jangu Katonda akwateko mu ngalo era nkiddamu jangu Katonda akwateko mu ngalo. Okubatiza okubadde ku kanisa ya All Saints Kalambi okukulembeddwa mu Reverend Canon Abraham Lubega Kisakye. Abaana 7 yabatiziddwa n'asaba abayima b'abaana bano okubabeererawo mu mbeera zonna n'okubalungamya. Waliwo abamu be mwalonze abayima bukazi bwattu n'obusajja bwattu nabo lwakubanga twabusako emikono bukyali buto kakati noga nti naye kano kanamaanyi nga ntegulite ye okuza omwana ono kanamukuza katya. Reverend Kisakye asabye abazadde okubeera ab'amazima abeesimbu ate abeegendereza naddala mu kugunjula abaana osa n'okuba abawulize eri Katonda. Basoba ne bannyalo betaaga abantu abanaabeera mu ggwanga lino abanaabeera mu kanisa ng'otaddewo obukululo okutagenda kwerabirwa. Omubuulizi wa kanisa eno Jessica Lunkusa asabye abazadde okuyingiza abaana mu kisibo kya Kristo nga bakyali bato kubanga ne Yesu we baamuyingiriza. Nga bakyali bato nga tujjukira nti Mukama waffe naye bwe yaweza ennaku 8 yatuumibwa erinnya eryo. N'abaana 68 babatiziddwa ku kanisa ya St. Apollo Kivu e Bulaaya Enkumba. Musumba w'ekkanisa eno Nathan Mulondo asabye abayima okuyigiriza abaana ebintu ebirungi n'avumirira abo abatalina Bayibuli. Omunolya Christmas 10, 20, 3 nga tolina Bayibuli n'okola enviiza mitwalo 6 ezo Bayibuli 3 omuyima atalina Bayibuli Mukama akugamba weetereeze. Katumulemu katono tukyadda n'amala tovaawo. Nabino AGATALIIKO nfuufu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Okuza olunaku lw'omutukuvu Stefano, Father asabye abazadde okunyweza amazima. Gange Father Anthony alidde ki musaala ni musaasiridde otyo mu Katuliki nkolera Lubaga nga omuyambi wa Cathedral Administrator. Abooluganda muyogeyoge okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristu. A very very Merry Christmas. Tulina essanyu lingi okuba nti tulidde sekukulu endala. Kakati abooluganda omwana wazaalibwa mukimanyimu abazadde nti omwana wazaalibwa wabeerawo essanyu lingi. Newandibadde omwana oyo temumanyi kiki kyalibeera. Naye just olw'okuba nti waliwo obulamu obupya obuzze, omwana oyo asanyusa buli omu. Buli omu ayagala omukwatako, buli omu ayagala omutunuulira, buli amuga nti tumuwe erinnya ki. Wabeerawo akayisiŋŋanyaawo ng'omwana azaaliddwa. Kakati famire eyo omuzaalibwa omwana eyinza okuba ng'erimu ebizibu, ng'omwana oyo waatuukidde okuzaalibwa asanga ebizibu weebiri mu famire eyo, oba waliwo amabanja oba obutakkaanya, ebintu ebifaananako weebityo. Kati amazaalibwa ag'omulokozi Yesu Kristu 2022 omwaka ogw'2022 Yesu atuzaaliddwa, naye embeera gye tulimu mu Uganda eyinza okuba buli omu amanyi embeera gy'alimu, naye abantu abasinga bawulira nga banyigiriziddwa ebintu ebitali bimu. Twakava mu lockdown eza COVID ate ne Ebola naye wajjidde. Bambi abantu b'emityana eyo babadde mu lockdown bakabaggulawo, naye nalaba juzi ku media nga basanyufu just okuba nti babasumuludde. Tulaba emiwendo gy'ebintu, emiwendo girinnye just mu mwaka guno. Emiwendo gyekubisizaamu oba emirundi oba 2 oba 3.
abantu tebamanyi kyakukola kubanga emisaala gyo tegyongezeddwa naye ate ebbeeyi y'ebintu eyongezeddwa. Nzijukira Krismasi emu nga ndi muto nga taata akyaliwo ewaffe e Luteete. Ku lunaku olwo twafuna ebirabo, si kyajjukira byava luddawa naye twafuna ebirabo. Ate nga ku Christmas endala twali tulya buli mmere nga tetufuna nnyo birabo, naye nzijukira Christmas emu bwe twali awaka ne batuwa ebirabo, n'ebirabo si kyabijjukira naye nzijukira nti twaweebwa ebintu ne tusanyuka, era buli bwe nkyuke nti oba baatuwa biki, naye nga yali Christmas ya ssanyu era nzijukira essanyu eryo. So omanyi Christmas ereeta essanyu, naye essanyu tuleme kulirooleza mu bintu obuntu. Waliwo essanyu erijja mu ggwe ng'omuntu alina kyakuwadde. So nze ndowooza nti Christmas eyo wenzijukira ebyampeebwa kimpa essanyu. Yesu ali wamu naffe, omwana wa Katonda tuzaaliddwa. Webale kubeera naffe mawulire amalala. Abantu ab'ettima bookeza ofiisi ya Rasisi w'Embaale, ebintu byonna ebibaddemu ne bisaanawo. Ono yeewunyizza abookeza ofiisi eno kuba yakamalamu wiiki 4 mu ofiisi eno. Woofiisi ya Rasisi w'Embaale ekutte omuliro mu kiro ekikeseza olwaleero n'esaanawo okusinziira kwa Rasisi John Rex yakiragidde okukola emirimu omulimo okuwandiika alipoota y'omwaka engeri gutambudde omukuumi wagenze okutuuka munda ng'omuliro gukyayaka. Then as we entered inside, the driver opened the first door, the second door, because there are 3 doors to access my office from this side. We found the door to my office was very hard. We tried to struggle with it. When we kicked it open, we only found that there was heat in the room, and apparently all the sofa sets, all the chairs had burnt down. Agambye ekirabika lw'omuntu wa ttiimu yakikoze kuba amasannyalaze gonna ng'asangiddwa ngali bulungi. There was one glass which was broken, and it appeared that the glasses were broken and pushed inside. So we suspected there could have been some sabotage somewhere. Agambye nti talina buzibu bwonna n'abantu b'Embaale kuba yakamala ssabbiiti 4 zokka mu ofiisi nga tasuubira nti waliwo ng'eri akoseza. I'm not suspecting anything from the public that there could have been an external problem with anybody, including the people within my work here. If there is anything to investigate, I think the police are here to find out what it could be the problem. Ategeeza nti ebiwandiiko ebisinga obungi okuli enkola y'emirimu biyidde ne layisisi abantu n'ekirungi ebyama bya gavumenti bisigadde biri bulungi. Omwogezi wa poliisi Mitutu Byerigoni Rogers Taitika agamba nti beeyambisemu enkonzi y'oluso ebatambuza ng'erina bwetuuse ku luguudo neekuba nga kirabika nti abakikoze bamaze ne balinnya ekidduka ne babulawo. Kyetutandikiddeko kulaba nti tukondondinga obusiini eno era ne tuintroducinga embwa, naye embwa yeetoolodde wano wonna okukakana ng'esibidde ku kkubo, ekitegeeza nti abaakoze ekikolwa kino balabika bakozesezza minizi endala era olwatuuse wali ne bagenda. Poliisi ebakanyidde n'omuyiggo gw'abagambibwa okwenyigira mu kwokya woofiisi nga bagenda kweyambisa kamera eza CCTV. Tukola ekisoboka okulabika nga tukozesa zi CCTV kamera, tusuubira nti zijja kutuwa obubaka obwekusiifu. Faizo Kiza yakusakidde Guleno ku Akadde TV. Ate zo enteekateeka za Miss ne Mr. Bukedde zeeyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lw'okusunsulwa okuggwa nkati abayiseemu balina okujja ku kitebe kyaffe bagasimbagane n'abasazi b'empaka. Babasabye okwenyweza. Empaka za Miss ne Mr. Bukedde ezitegekebwa Bukedde TV zikyagendera ddala maaso eri ababazeetabyemu nga buli omu awera okuwangula ekyapa ky'ettaka ne ssente enkalo obukadde 10 ezaateereddwawo.
wambuuza obanga nkwagala amazima nkwagala era gwe nandemu ndiri wambuuza ebikwata ku mpeta empete lyemu simanyi nga nanga kwagala nnyo ngera nkufiirako naye munnono omulajani otyo nga togambe kigambo yaddeye abasazi b'empaka zino okuli Sanyu Robina Mweruka, Robert Segawa ne Father Anthony Musala bategeezezza nti kati omutendera gwa vakyo oba ogw'okuweereza obutambi gwawedde nga kati buli omu kubayiseemu alina okujja ku kibe kya Vision Group atunke ne banne nga abasazi b'empaka bamulaba butereevu. Segawa annyonnyodde ebigobererwa nga basala empaka zino omuli eddoboozi n'ebintu ebirala. Kubanga ogidde mu criteria ya kuyimba njagala okuwuliriza yatula ebigambo njagala okuwulira ebigambo byo binannyumira singa nkuteekawo nga ayimiridde okulwa bukedde abantu banaakunyumirwa nga bwe banyumirwa bukedde nga banyumirwa kataliiko nfuukakugambe. Agamba nti omutendera gwe tutuuseeko si gwa muzannyo. Abamu mbadde mbabuulira mu vakyo muno nti mugenda mu studio ne mugattamu buyifekiti nze mbadde mbawulira kuba mbeera mu studio muyiseewo naye mugenda kujja wano mubeere n'ebiroboozi nga bifulatinga temwawoominze maloboozi olowooze nti byobadde oyimbira eri mu kinabiro byojja okuyimbira wano murikodingidde mu maduuka murikodingidde simanyi buki wano ogenda kujja mu nkalu. Ye Father Musala asabye buli ali mu mpaka zino okujja nga yeeteeseteese bulungi. Nze we mba ntunuulira omuntu njagala okulaba nti byonna byakola biri wamu bikwatagana oba kuyimba ng'ayimba n'entunula ye ng'ekwatagana n'ebyayimba n'eddoboozi lye nga liri mu feeling ekwatagana kugamba nga ebintu byonna biri wamu. Bruno Seronkoma amanyiddwa ennyo nga Bruno Betty nga y'omu ku bali mu nteekateeka za Miss ne Mr Bukedde ku lwa Bukedde TV asibiridde abakontanya entanda n'abasaba okujja nga banywedde. Bannanga omuzannyo kati guweddewo bagamba okuliisa ebijanjalo empiso kukomye kati tugenda kubeera wano nga tukulabako n'amaaso gaffe bwe tuti nga tukulabako kitegeeza jangu nga weeteeseteese. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kale mubalindirira abakontanya abo aba Miss ne Mr Bukedde. Babawagizi ba Bukedde TV ko n'abayimbi abanene mu ggwanga bakyekoze ku sekukulu mu kivulo ekyatumiddwa Bukedde TV na mutima Christmas digida ekyateekeddwa aba Keti Events nga bali wamu ne Bukedde TV ku Silver Springs Hotel ebugoloobi nga beezaako omugalo gwa COVID-19. Empaka z'amazina g'abaana ze zaasoosewo mu kivulu kya Bukedde TV na mutima digida ku Silver Springs ebugoloobi. Wano abaana abato baaweereddwa omukisa okulinnya ku siteegi bwaguuga okulaga kye balinawo. Abaana beetali mu mpaka zino nga bazinya amazina kumpi okubaggwa mu biwato. Mu bayimbi abasoosewo kubaddeko Karo Nantongongono ayisa omuvubuka amwepikira okulinnya ku siteegi olwo n'asunsula emiziki wakati mu badigize okusaakaanya. Oluvudde ku siteegi Winnie Nwagi n'ayingirawo wamma abadigize ne bafa essanyu olw'engeri gy'abadde abakubamu emiziki egy'okumukumu. Omuziki gwa Shiba Karungi ne Dr. Jose Kamiliyoni gulaludde abadigize era ng'abamu balabiddwako nga balinnye waggulu ku siteegi okunyumirwa omuziki guno n'abayimbi baabwe wakati mu nduulu ey'oluleekereeke. Eno ba MC okwabadde Bruno Beto wa Bukedde TV obwedda basabisa abadigize era nga mu bayimbi abalala abayimbye kwabaddeko Gravity Omutujju, King Saha, Grenade Official n'abalala bangi.
babadigize mu kibuga Lugazi babukeereza nkokolawo okutandikira bakomye olunaku olw'eggulo olwa Ssekukkulu okunywa omwenge nga bagamba nti balaga ssanyu ery'okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda obwedde abakowa okunywa nga bazinira ne mu luguudo. Mu kifo ekimanyiddwa nga Soweto be tusanzeeyo babadde baagutandise dda nga ne bye boogera tebikyakwatagana. Lwakuba nti ane embeera zonna zisitegera ngabalasitetegera tuli bwano erinnya yaffe ffenna ba Emma. So birthday yange ebeera Christmas ndi emmere ntono nalire ku nsuju n'ekinyeebwa n'enkoko n'enyama. Abamu beggalidde munda wama ne basala endongo. Eryo bambala zaabwe ngambye eri mukoledde nnyo kati omulimu tudda n'amala tovaawo. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. Tubagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja gubabeere gwa mirembe. Onandewo Bukedde TV, Bukedde TV, TV yange gye mbeerako mbagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja abakozi ba New Vision gubabeerere gwa mirembe. Onandewo yes man yenze mugana mweriri pazo olunabe abalabi ba Bukedde TV #1 TV New Vision entire family yonna n'abawagizi baliri pazo olunabe mbagaliza omwaka omujja ne Christmas ennungi ey'emirembe muvuge bulungi mudigide bulungi mweyagale n'abantu bammwe kye tuyinza okubagamba kubanga obulamu kyabbeeyi bw'oba wakana bubuuze nze nzimanya ngera bwekyogeddwa nti eno Christmas yesoose okuva mu lockdown mukifuula ekintu ekya family get together nti mwegatte mweyite oba si kyolyako wano akatono ate ogenda okyaleko walala olye n'awalala musobole okunyumya kubanga kati yo nze abadde mu Amerika kuba ebiseera ebisinga era mbadde mu Amerika emyaka emingi gyolaba nze njimaze nga ndi mu Amerika naye tebaliawo nti bajaguza nnyo wabula kwe kugetinga together nga bonna batudde wamu ne balya ne banyumya engero ne beenyumiza abaana ne badduka around n'olaba ng'obwana budduka around eyo Christmas kolangamu twavanga eno nga tulina okuva ne Christmas tree naye nga Christmas tree tetusobola kugikola bulungi kati tugenda tukatema kubako kangu okutema ne tukateekako toilet paper tetulina butaala naye ne tuteekateekako obuntu baluni zaaliwo twateekangako baluni naye ng'eka tufumba mama yafumbanga kwegamba nga mulinda kulya mubulire nga n'obubuto bubakoze bwe buti enyamba y'olunaku yasasinza kwanze kati ngaawo ate ba brothers bange abatali basiraamu be bagendanga mu kyaki be bagulirangayo obugoye akasaati akapya naye nga kawale kakadde olusi n'akagatta ako nga tulina okakuba egundi kuba mamange yali single parent akati ngera bwe tukola tuwanyisiganya yidi bwetuuka ffe ate netugenda naye ngera tufumba enfumba y'emu nakati tukyakikola era kati tugenda kufumba kwata nkomeraako netukatimbako baluni netukateekako sweet ekiro nenzija ne mukima nendyoka ndi oyo kutuuka ku makya nga okakomera tekuli sweet naye n'omuzoogo omulungi nnyo gwali muze mulungi okuyamba omukukomera obutabeerako bintu bingi baluuni saazifangako nzijjako zaaki naye sweet oyo ng'alina ovaako ekiro bubaka mweyagale mujaguze mubeere excited kubanga
obulamu kintu kikulu nnyo. Obanga olaba vidiyo eno tokijaguliza just for Christmas nejaguza olw'obulamu z'oli mulamu. Oba olina obulamu olina buli kimu. So mbaagaliza obulamu era mbaagaliza okubeera happy mu nnaku ezo balye emmere n'emmere bw'oba togiina togenda gye batakuyise tokikola sigala ewaka weebake bwe weebaka njala tekuluma ate oba weebase Yesu twali wano si wano ekeerodde wuneekeerodde Kirinyabigo Mutundu Kirinyabigo mama yali Mary tata yali Katonda naye ate bagamba ye Yosefu. Bannayuganda bannange mu biseera bino eby'ennaku enkulu twebaza Mukama Katonda olw'okutukuuma n'okutugabirira. Wadde wabaddewo ebisoomooza mu ggwanga n'ensi yonna nga Ebola, ssenyiga omukambwe eyakazibwako COVID-19, ebbeeyi y'ebintu okweyongera n'okuwumbulukuka kw'ettaka n'amataba. Omwaka gw'2022 gubadde gwa buwanguzi nnyo era bingi bitutuuseeko ng'eggwanga. Ng'amaka Ssekinnoomu, bannansi n'eggwanga lyonna okutwalira wamu tufumiitirize nnyo wa gye tuvudde, we tuli kati ne gye twalyagadde okubeera. Bannayuganda mwenna gye muli muwagire nnyo enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okutumbula ennyingiza mu maka n'embeera z'abantu bonna okutwalira wamu. Mujaguze, munyumirwe n'obuvunaanyizibwa mwana wattu. Mbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'2023 ogw'enkulaakulana ate n'emirembe ku lwa Katonda n'ensi yange. Ano gyange betukoze nabo betubadde nabo mu mwaka guno 2022 munzikirize mbebaze okutambula naffe mbaagalize Christmas ennungi ey'emirembe ate n'omwaka omujja 2022 ogw'essanyu ogw'okukola. Tukimanyi nti omwaka 2023 tulina bingi bitulina okutereeza naye twagala okubagamba nti tujja kutambulira wamu mu nsonga zino. Oba mateeka tugenda kutambula nammwe, oba nkola tujja kutambula nammwe, bwe kuba kusomesa bantu tugenda kutambulira wamu. N'olwekyo omwaka 2023 ogw'emirembe ne Christmas ennungi Mukama Katonda abakuume. Bannayuganda bannange, abantu ba Katonda mwenna, eddemba n'enneema eby'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Webale kubeera naffe mawulire amalala. Omusumba David Kiganda asabye abaka okwegendereza amateeka ge bayisa kubagamu gakontana n'ennono zaffe. Bino ebyogeredde mu kusaba kwa mazaalibwa ga Yesu Kristo olunaku olw'eggulo. Omusumba David Kiganda wa Christian Advocacy Center Emmengo Kisenyi yakulembeddemu okusinza nga mu bubaka bwe obwa Ssekukkulu alabudde ababaka ba Paalamenti y'omukago gwa East Africa obutagezaako okukemebwa okuyisa etteeka lya Comprehensive Children Sexual Education Bill lyagamba nti lya bulabe ery'empisa n'ennono zaffe. Eyo bill si ya mirembe ly'omulembe gwaffe n'ery'abaana baffe
mwagala kwegwenyula baana baffe mwagala bayigiriza ebyebuseegu nga bakyali bato nga mwekwasa nga babiyiga nga bakyali bato mubijja bayamba nnyo kumwe ani kumwe yagenda ku ssomero n'abiyiga. Agamba nti lino likkiriza okusomesa abaana abato ensonga z'omukwano n'ebirala ku masomero okubakkiriza okuggyamu embuto n'okwegatta nga bino byonna bitumbula obuseegu era birina okuwakanyizibwa. Mwakaleeta wano nyegenyege kati ate mwagala mugatteko eggwanga lyaffe mujja liteekako ekikolwa. Ate Omusumba Yazid Muwanguzi owandejje Victoria Church International ajjukiza abazadde bajaguze nga bajjukira tiwaliyo n'okusasula fiizi. Abawudde okuza Ssekukkulu nga bakulembeza emirembe n'okwagalana. N'omusumba Lwanyaga William asabye bannayuganda okukulembeza emirembe n'okukozesa amazaalibwa ga Yesu Kristo okwezza obujja. Tokkiriza mwenge kukuwamba. Yesu azze akulokole okuva mu mwenge. Yesu azze akulokole okuva mu ntambula embi. Ku kanisa ya Joy Christian Church Mengo okusinza kwa Ssekukkulu kulembeddwamu Omusumba Salaamu Musumba akubiriza bannayuganda okunyweza okwagala Mukama waffe Yesu Kristo kwe yaleese. Nsaba essanyu eryajja mu nsi era erize olunaku lwaleero libe nga libuutikira buli omu buli munnayuganda. Matovu asabye ne Pulezidenti okutunulamu ensonga z'ababaka Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya basobole okuvayo baweereza ababalonda. Ntegeeza gavumenti yaffe ya Uganda babalowoozeko abantu bwe batya bakyali mu makomera n'abalala mu kaseera nga kano nga tuli mu ssanyu nabo basobole okuba nga basanyukira wamu naffe. N'Omusumba David Mukisa wa Triple Blessing Namulanda Ntebe asabye abazadde okuliza abaana baabwe n'okubeeyabiza kibataase ku bannakigwanyizi abeesomye okwonoona ebiseera byabwe eby'omu maaso. Buvunaanyizibwa bwaffe ffenna abazadde okuza omulembe gw'abaana baffe ogugenda okutereza eggwanga lya Uganda okujjamu ebibadde bitulemye. Abadde mu kusaba kwa Ssekukkulu wakati mu kutendereza olw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ku kanisa ya Mount Lebanon Christian Center Mukono Omusumba Samuel Rwandasa awabudde abantu okujaguza amazaalibwa mu kwagalana n'obumu. Obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa naye essanyu na mirembe n'omwoyo omutukuvu. Abayimbi mu kanisa eno olwaleero baweerereza mu gawuni z'abagole okunyweza obubaka obw'omuntu okuba omufumbo ate nga muweereza. N'Omusumba Sam Kisembo owa Mutungo Community Church ekigo Ntebe Road asabidde eggwanga Katonda asobole okutuyisa mu kusomoozebwa okuliwo ensangi zino. N'egyo emirembe olwaleero gye tusabira gijje mu ggwanga lyaffe. Akubiriza abantu okukyusa empisa zaabwe nga tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo. Tusaba Mukama aleete emirembe mu ffe ffenna. Ewa emirembe egyo gitubeere mu ffenna ate wabaluse obutakkaanya mu bannakibiina ky'enyalimu ebukoma nsimbi ng'entabo eva kubamu ku beesimbawo mu kalulu akaggwa okulumiriza akakiiko aka disitulikiti okubalyamu olukwe olwekyabaviirako okugwa n'enkoona ne zinywa. Babadde Kyakatebe mu ggombolola y'Obutenga gye babadde bayitiddwa ssentebe wa NRM Mukoma Nsimbi South. Bannakibiina kya NRM nga bakulembeddwa Ssemakula Bashir bayogedde ku kusoomozebwa ku baasanga mu kalulu ka 2021 nga balumiriza bakulembeze ba NRM mu Bukoma Nsimbi okubakanda ensimbi buli yalemererwa okuziwaayo ne bamuyeekera n'ekyaddirira kwali kugwa mu kalolo. Nga bwotazireeta nga ate bakuteekako opponent opposition nga abawadde ssente nga gobakola ki kubayisaawo. Ssemakula agamba nti bakulembeze banne bakukulira ebintu ebyali bibaweebwa aba NRM olwo ab'oludda oluwabula gavumenti ne beeriisa enkoole. aba NUP bwe bawangula n'abakolera pati kati ekyakola nyiza aba NRM ku ssaawa eyo nabo ne banyiiga abantu ne bawa aba opposition ne bayitawo. Ssemakula agamba nti bwe yalabye aba NRM mu disitulikiti eno nga kumpi balinga bamulikwa kwe kusalawo atandika okubakumaakuma. Kati opposition eyo gye nyagala okugoba mu NRM esigale ng'eri plain ffenna tusobole okuwangula ffenna abagenda okwesimbawo. Banna NRM abalala banenyeza abakulembeze baabwe olw'okubeera n'enkwe kyokka nti kati bajeeyo n'ag'omu buto okulaba ng'eddengulo.
naye bannaffe abakulembeze baali bankwe. Kano akaseera tuli mu kakweteekateeka tusambula ebisambu tuuka okusiga ng'ebisambu biteredde. Kyokka Ssaabawandiisi w'olukiiko lwa NRM e Bukomansimbi Jessica Mbabazi abambalidde nti bye boogera bya butaliimu. Ategeezezza nti okugwa kwa NRM gwali muyaga ogwabasanga nga tebeeteeseteese kyokka nti mu kiseera kino bali mu kwekuŋŋaanya na kweza bojja. Tebagwa mu Bukomansimbi district mwokka kuba bw'ogenda ewa Honorable Kasolo ye ssentebe wa NRM ow'ekyotera naye ye yeesuula nti twasobola okutegeera ekizibu kye twatuukako ne tutandika nga ofisi ya NRM okutandika okuzimba ekintu ekyo kireme kuddamu kututuukako 2026. Maani Shafiki ne mukulu Saaziri Mayanja obudde obwo yali RDC waffe ne bayita Bashiru ne bamutuuza ne bamusaba okutwegattako mu NRM n'atwegattako era najja n'avuganya n'akwata kadi ya NRM. Kati omuntu yali tamwagala yali ayinza okumwagazisa ekibiina kati yamwagazisa ekibiina ate gwagamba nti yamusuula. Bino bibeereddewo nga Kyabazinga wa Busoga Gabula Nadiopo Wookuna akuutidde abazadde okunywerera ku mulamwa ogw'okusomesa abaana basobole okulwanyisa endwadde n'obutamanya. Kubanga guno omulembe gwe tulimu gwetaaga abantu nga basomye nga beevu okusobola okugwangaaliramu. Abyogeredde mu lubiri lwe e Budumbuli mu disitulikiti ey'e Kamuli bw'abadde asisinkanye abakola ogw'okusomesa abasawo aba Leura School of Nursing and Midwifery mu Bugweri. Kyabazinga basiimye olw'okugatta ettofaali ku Busoga naddala mu kubangula bannansi. N'olwekyo bwe tubonanga muviireyo mwasalawo okuba ku forefront ey'okusomesa abaana ab'ewaife n'abandi ababeera mu bitundu ebindi okusobola okutwidandaba kituyizaamu ina amaanyi. Akulira ettendekero lino Sulaiman Lule agambye nti ensonga ebaleese embuga kwe kutongoza enkolagana n'obwakyabazinga. Era nenda ntwale n'omukisa guno okukumaakuma Busoga bwona Uganda yona ensi yona nti okusomesa ebyobulamu n'okube kutandikirwa kukuba tukaali bubino. Oluvannyuma bamutonedde ebirabo by'amazaalibwa ga Kristo okubadde nte enkoko emmere n'ebirala bye bamwetikidde. Jacinta Bwanika ne Ivan Lubega be bakusakidde eggulire lino ku Lw'Abukede TV. Mugemizanyo Bulwanyi ewangudde empaka za Nsagu Christmas Cup ewa Kiso ate Ajax newanguleza Nabweru Champions League. Final y'empaka z'omupiira ogw'ebigere eza Nsagu Christmas Cup mu district ewa Kiso yabadde wakati wa Bulwanyi Red Stars ne Nsagu Tipa Park FC. Omupiira gwabadde ku kisaawe Nsagu nga gwatandise na mukolo gwa kulambula nnyiriri ogwakoleddwa omulima w'empaka zino Godfrey Sejjengo. Ekitundu ekisooka kyawumudde nga tewali alengedde katimba ka munne wabula omupiira. Bulwanyi agwangudde ku ggoolo 2-1 ezaze mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri nga ggoolo za Bulwanyi zateebeddwa Farouk Semukutu ne Sharif Ayub nga Yasini Mugume ye yateebye ggoolo ya Tipa FC. Abatipa bakwasiddwa seeti y'omujoozi wamu n'ekimime y'embuzi ng'abawanguzi aba Bulwanyi bayambaziddwa emiddaali seeti y'emijoozi ekikopo wamu n'esseddume y'ente. Tuli okwolekanyisa ku ttiimu ezeetaabye mu tournamenti yange eno nga tezirina empisa nga tezirwana nga teziyomba nga ziwuliza nnyo dipiri kyafuuye era n'akyakazzewo teziraanakiko kale kuwange nkanyuse nnyo. N'empaka z'omupiira ogw'ebigere za Nabweru Champions League zakomekkerezeddwa nga Ajax eziwangudde. Ajax okutuuka ku buwanguzi yamaze kumegga Kasansula mu penalty ggoolo 5-4 oluvannyuma lw'eddakiika ey'ekyenda okuggwako nga buli ggoolo 1-1. Oluvannyuma abawanguzi ba Ajax bakwasiddwa ekikopo omukolo gwakoleddwa omutegesi w'empaka zino Daniel Kasansula ng'ekansala w'Amaganjo A ku division Nabweru. Era okugatta abatuuze ab'enjawulo mu kitundu kyaffe nga tuyita mu by'emizannyo n'okusika abavubuka abalina ebitone nga bwe tugattamu abasikawutu bajje basobole okubasinkana ku byalo wano basobole okweyongerayo mu tournaments ez'enjawulo ne mu liigi ez'enjawulo.
ate mpigi abakadde bawangudde abavubuka mupiira ogw'ebigere nga ne Mabanga FC ewangudde za Busulwa Cup. Zo empaka z'omupiira ogw'ebigere ez'abakadde n'abavubuka mu disitulikiti ey'Empigi zabadde ku kisaawe Nabyewanga. Omupiira gwagenze okuggwa nga abakadde abali waggulu w'emyaka 41 baguwangudde ku ggoolo emu ku bwereere. Mbadde nsaba abavubuka bano nga bamukoze ekintu kino mutegeze n'abavubuka tuteekewo ebyokukola omupiira nsonga nkulu nnyo kati tulabye ekizibu ky'ekisaawe kino ekisaawe mbabuuliridde wano bagenda okikola bagenda kuba ba NRM nga tuli mu kisanja ekijja tasobola opozisoni kola kisaawe egenda kusakaani. Oluvannyuma abanguzi bakwasiddwa Sseddume w'ente wamu n'ensimbi enkalu ng'omukolo gwakoleddwa. Ssentebe wa NRM ku mwalo gw'e Kamaliba Sulaiman Kaweesi ate y'Empigi mu ggombolola y'Ekiringente naye empaka z'omupiira ogw'ebigere eza Busulwa Christmas Cup zaakomekerezeddwa ku kisaawe Katende. Fayinolo yabadde wakati wa Mabanga FC ne Kapeeka FC nga Mabanga yaguwangulidde mu peneti ku ggoolo 7-6 oluvannyuma lw'eddakiika 9 okuggwako nga tewali alengedde katimba ka munne. Yero agana basangiwe nabona bave bweru kitwakoze kajja abasambi anamu bataano sekinze mu 45 tugenda batendeka buli week about training ne bakocha balungi tujje mu timu ey'amaanyi ejjo okuliza timu y'essaza Mawokota emyaka egyingi ne timu ez'eggwanga endala eziri mu Super League. Enambuzi n'embangutta abakadde obw'okusatu bugenda mwana waawano abazza waka ate era asigala wawaka ate gamba promotinga wawaka n'olwekyali eyo oli mu national nga bw'olaba kufa president waffe yabaako Dr. Lawrence Rindwa bano abaana mulimu abasiniya 4 mulimu abaana abayingira S1 tugenda kubasootukusa mutono tubakuweereze ebitone twogero bitumbula. Ttiimu nnyo ezaatuuse ku luzannya olwa semifayinalo buli emu yakwasiddwa seeti y'omujoozi nga baakapeeka abamalidde mu kyokubiri baakwasiddwa Kimeeme w'Embuzi. Abanguzi ab'Amabanga FC baakwasiddwa ekikopo wamu ne Sseddume w'Ente ng'omukolo gwakoleddwa. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze wakati mu ssanyu. Ate katulabe engeri